Honorable Speaker, thank you so much. Wabali kubanga egwanga oli kwataganyiza n'obwerufu n'okubanga oli strong woman. Abakola ijjako tebakumanyi. Yavude n'agamba munne yali speaker n'amugamba please waliwo wakola be wakola biliwa. Wanonga wali walima wanonga wali wakona. Naye nje sinjagala okwogera ku kintu ekyo. Nja kusogerako n'okufumitiza nti mama Kadaga waweereza fine good and well, thank you so much. Egwanga wali ubereza 15 years 10 years. Leave people to be. Leka ne banabaze bakoleko. Onale n'onali ayemere egenda. Leka munnali mu kisanja kye, please. Muleke atambulenga bw'alina okutambula. Nego bulojjanga okomplaininga nga tolaba kirungi kyakoze. Nga toyagala kulaba mukulu gwataddewo nti mulungi. Gwe kennyini gwatabeera mulungi. Kuba nawe waweerereza baaliwo. Baakuleka n'oweereza. Baakuleka n'okola bye walinga okola. Leka n'abaliwo kati bakole bye bakola. Banange muleke omuntu ng'afunye omukisa gwe agukozese nga bw'alina okukola. Omuntu nga chance yezze mugireka agikolere kyalina okukoleramu. Simanyi lwaki abantu abalemwa oba abalemereddwa ate mmwe mulaba nnyo ensobi z'abalala. Bwe waliwo speaker Ntamongo teyalabanga nsobi zo. Ate no munnanga Ntamongo wakisa bwe yazze yasabidde n'abaawummula abali ba speaker ba parliament. Akensuso abali abakulembeze mu parliament era ne mmotoka n'asaba empya n'abasabira akasima kayitirivu. So n'olwekyo respect Kadaga yete yagijjayo kijijja nayo oluvannyuma yagijjayo kiri gyali naye ono yamwagaliza n'akola ki okukubeera kwagaliza teyagijjayo. Ekyokubiri Ntamongo no Honorable Magogo bafumbo Nalongo and Salo nga bamanyiddwa omuntu alwanira ekike era ekirungi bakirwanira. Tolowooza nti ojja kulinyirira mu constituency y'Amagogo anta asirike naye muntu buli muntu man being ayinaako omuntu tosobola kukwata ku kyayagala. Nganze ku bujingo tojja kukwata ku bujingo ntunule, togenda kukwata ku Museveni ntunule, togenda kukwata ku Ssaabasajja Kabaka ntunule. Ate kyano kiyitawo ono mwami na mukyala we. Ono mwami na mukyala we. Ate abalina n'ezzadde baleeta abaana mu nsi ate bamaze ebbanga long time. So ate tewali tteeka ligaana sipiika kwagala mubaka wa parliament. Exactly. Gobodda ku Magogo n'olinyirira constituency n'ogirinyirira. Kadaga ensonga zaabwe saagala. Respect Ntamongo. Nedda bakulu tebaagala kwogerwako kw'abantu ondo ne tujja kuboogerako.